nabbi yayambalanga essuuti emyufu sallallahu alaihi wasallam. Essuuti emyufu yeruwa engoye zetwambala mu hijja nga myufu, asiba enkutu wansi emu neyesulira essuuka endala waggulu naye nga myufu. Naye obumyufu nabbi yatugana okwambala ebimyufu byokka sallallahu alaihi wasallam, kubanga we yabeererawo yali nyambala nga yamasinzo g'Abayudaaya, yayambalanga pure red yonna okuva waggulu mpaka wansi red. Kaakati ate kijja kityo okubanga nabbi abyambadde ate nga abitugaana. Ekitambala Abawarabu kibeebika ekyo ku muntu kyakkala ki wangi? Abawarabu mwali mulekuwa ebitambala bibeebika byakkala ki? Ekyo kimyufu ekyo bannaye mu magezi go ekyo kimyufu kitobeeke. Kamala tubakiresi nadde manyi ojja kujja nakyo leero tukiraga abasiraamu. Ekitambala ekyo bakita kimyufu naye nga kitobeeke, just erinnya lyakiwangula nti kimyufu naye nga si kiki kyekyo nabbi kyeyayambalanga. Yayambalanga olugoye lwe nga lutobeeke naye nga red yasingamu bungi. Ate ekyo kikkirizibwa, kiri haramu omwami okwambala yenna red throughout okuva wano paka lyonna, naye bw'atobekamu tekimugana kwambala red. Ate ku mulembe guno red yatabuse omulembe guno red ate kiba kirala nnyo. Naye kyategeeza nti nabbi yalinga yambadde essuuti y'emyufu nga ntobekemuko ku langi endala, nga bulabe ekitambala kyaffe ekyo bakita kimyufu naye nga kiki kitobekemu ne white, obutolobojjo oba white.